omuzungu bwe yaleeta ebyenjigiriza wano yabireeta n'omutima omulungi ogw'okubangula abaddugavu. Abantu abagwanidde okuteekesa ebintu ebyo mu nkola ng'authority gyogerako regulating private schools ate nabo balina amasomero agali private naye ng'ate bali mu gavumenti. Abo be bali corrupt be nabadde nkugamba. Ogamba nti Kapteni Babu ayina ennyonyi ye managing director wa Uganda Airlines. Yeyirira corruption. Are you with me? Nze bwe mbanga nina ennyonyi sikkiriza kubeera managing director wa Uganda Airlines. Ani alina okulwanyisa corruption eno? Gavumenti n'aba ffenna nga naawe mwoli. Tulina omutawaana ne siribaasi yaffe. Tulina okuddayo tugambe nti siribaasi tugikoze abaana baffe tusobodde okubakola. Eno basoma naye nga nene emikono gyabwe gikola ki? Gikola. Mu nsi za Amerika n'ensi endala abaana baba bakyali bato balina engeri gye babapima ne bagamba nti noono nti alimu ajja kubeera muntu wa mikono. Ono ajja kubeera wa bikwate. President Museveni okola skilling. Yes. Bakumyawo skilling. Naye ye mukulembeze y'omu ye yajjawo polytechnic eyali ekyambogo. President Museveni si yajjawo gundi ffe bennyini bannayuganda tutya mu gavumenti mwennyini mulimu opposition. This is where the problem is. Bannayuganda mwenna babawunza dda buli kintu okitya. Bannayuganda abalungi gye bali ssebo be basinga obungi. Akati Curriculum Development Center abaasoma baabisomerawo. bakopinga from assuming So copinga abasinga balina masters ne PhDs basomera Bulaaya. Endowooza yaabwe yabali. Katwetaaga omuntu akola curriculum endowooza ye yaffe. Nze nkugambye nga twakoze mulago ku magezi abantu baffe ge balina. Oyinza okwewunya nti mulago ba professors ne ba doctors abali abasomesa mu university y'ebyobulamu basinga ne bali abazungu. President Museveni mumuyamba mutya? Ye mwennyini ayinoga nti wait a minute. Ezo company gy'ogamba gyoyagala akuwa asatu nze ngandikira okuba oluyimba lwo olw'okuba nnyimba. Ngandulika nganzira ku programu zindala. So sigamba nti kibi n'ekiyinza obutasoboka. Abatulaba tubaniza nnyo nate kusimba ku lutimbe nga tulina Captain Francis Babu. Captain buuza ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Bannaffe musibye mutya nno oba muli mutya olunaku lwaleero kandowooze nti muli bulungi byonna yonna gye muli gye munaaba mujjidde ku lutimbe okutulaba. Okay, ensonga tuleese wano ya byanjigiriza. Yes. Tukizudde nti ensangi zino abaana abafuluma tebatuukanye na mutindo gwa byakufuna mirimu oba n'emirimu okugibeerawo okugikola obulungi. Twagala tutunuulire ddala obuzibu buvaawa mu byenjigiriza bya Uganda. Sebo neyanze okusookera ddala mwebale nnyo okuba nti muleese ebyenjigiriza. Eryo nno kyekimu ku byetaago byaffe nga bannansi. Abaana baffe okuba nti basobola okuba nti bagenda mu masomero basoma. Ekyo kimu. Ekyokubiri njagala ojjukire nti bannayuganda beeyongedde. Bwe twali nga tukyali batono nnyo abaali basoma. Era Makerere University ng'erina abaana 200 bokka. Wetwogerera kati bali kumpi 15 kakaaga kasanvu bali mu university. Eyalimu abantu ebimaga 200. Kaakati ekikulaga nti waliwo abantu abeeyongedde nga basoma. Si ekyo kyokka, university zeeyongedde. Waliwo eza gavumenti. Era eza gavumenti zimanyiddwa. Tumanyi Makerere, Kyambogo, Mbalala, tumanyi Eggulu, tumanyi Busetema, ndowooza waliwo n'endala ziwerako. Kaakati abantu abava mu ezo university bonna babayigiriza. Ekirala ebintu byaffe bwe tuba tugaziya
ebyenjigiriza tuba tugaziya n'emirimu. Kakati mu Uganda emirimu gyandivuddewa. Kakati n'olyoka otuula waliwo gye bayita man power survey eya gavumenti egenda ng'enoonya nti abantu be tulina n'emirimu gye tulina byenkanankana. Kakati n'olyoka okebera n'ogamba nti mirimu ki abaana gye bandyagadde okufuna era gyenkana gitya. Kakati abantu abasinga emirimu bagitunuulidde mu gavumenti. Gavumenti erina abantu emitwalo 3 gyokka beewa emirimu ng'otaddeko ne paalamenti 3 mitwale. Abayivu bo benkana ki? Bonna bayivu abo. Ngamba kati nkolaga emirimu egiriwo. Yes. Kakati bw'ova ku ekyo n'olyoka ogattako factories ze bazimbye kubanga egyo ze tumanyi ezigaba emirimu. Bw'ozigattako zonna otaddeko MTN, otaddeko Airtel, otaddeko kampuni zonna ne radios eziriwo ne televisioni naki nazo n'obala abantu abalimu ojja kusanga tebamala tebenkanankana n'abo abavudde mu masomero. Kakati bw'omala okulaba ekyo n'okuga nti kati omutawaana guli luddawa. Ekisingira ddala obukulu mu Uganda bulimi. Industry y'obulimi tugikoze tutya eri abaana baffe emirimu era tugigasse tutya n'ebyenjigiriza byaffe nti omwana bw'ava mu ssomero oba bw'aba ng'ali mu ssomero ng'asobola okugenda n'akola mu by'obulimi, ebyobuvubi, ebyokulunda bye bisingira ddala obunene. Kakati bw'omala okulaba ebyo byonna n'olyoka ogamba nti tusooke tuleke kanku ekyo okulabirako. Waliwo omuvubuka omu yali Munnayuganda, mwana Muganda, ne waliwo omuvubuka Omunnayuganda nga muyindi. Bombi baasoma mu ssomero lyerimu ne bagenda mu secondary school ne bavaayo ne bagenda mu university ne bamaliriza. Naye baali bakyali mu secondary school ng'omwana omuyindi bw'ava ku ssomero agenda n'akola ne taata we mu kaduuka aweereza ne taata we. Omulenzi omuddugavu nga yaddayo eka n'asamba omupiira n'akola buli kyayagala. Bwe baamalako university omulenzi n'agenda n'akola ne taata we butereevu. Omuddugavu omuyindi. Akati omuyindi aba akyali eyo n'ayingira mu bya kompyuta, okutunda kompyuta. Waayitawo omwaka gumu n'afuna ne contracts okuguza gavumenti computers. Yes. N'ayiga ebya kompyuta. Akati omulenzi omuddugavu n'atambula nga anoonya emirimu ne gibula abazadde baga nti addayo osomye. N'addayo n'asoma masters degree. Bwe yamala yagenda okukomawo ng'ono omwana kampuni ye ya kompyuta nene nnyo ng'atandise n'okutunda software. Kakati nebasinga oyo oli ku kinti namalako masters naye emirimu gibuze. Naye jangu okole. Omwana n'agenda n'akolera munne atalina masters naye ng'alina business. Kati kikulaga nti waliwo okusoma kuno okw'ebyenjigiriza n'obeera n'okusoma ng'okozesa emikono gyo n'amagezi go gye tuyita competence based. Competence based mu Lungereza. Kakati omwana edda twagendanga ne tuva mu ssomero ne tugenda mu kyalo ne tunoga emmwanyi ne batuyigiriza n'okukama ne batuyigiriza n'okulabirira ebisolo. Kakati abaana baffe tebakyabikola, tetubirina. Kakati naye byonna byonna omaze okubiraba. Njagala nkuddizeeyo kati ku silibasi gy'obadde ogamba. Omuzungu bwe yaleeta ebyenjigiriza wano yabireeta n'omutima omulungi ogw'okubangula abaddugavu oba yaguleeta kusomesa abakozi. Twandikirowoozezza bwe tutyo kubanga yali at colonizing
kitegeeza nti yali ayagala tutambulire, yali w'amatwale kakati bwe yaleeta ebyenjigiriza yasobola kuleeta byakukola bakozi be abanaakola mu mafactories. bakalaani temwalimu ba factory no, bonna baali bakalaani nga basoma degrees ezo ez'okugenda okukola mu offices, white collar jobs, era bwe baavanga mu university nga bayingira mu civil service. Naye najja n'alaba nti abakozi be bano bayinza okufuna obulwadde, n'ateekawo essomero ly'ebyenjigiriza eby'obusawo. Owulidde so? Engineering teyaliiwo, okusomesa emikono tekwaliwo. Ate byajja luvannyuma n'aga nti odi n'ateekawo bino ebyennakawa, okusomesa abaana okukola emmotoka, okukozesa emikono gyabwe, okusiba wayazi. Oluvannyuma n'atandikawo kye bayita polytechnic. Tuli ffenna so. Naye nga ebya engineering ebyawaggulu baabisomeranga Kenya nga bagiyita Royal Technical College, era ng'abaana bava kuno ne bagenda e Kenya okusoma. Kaakati mu East African University Nyerere n'ayangwa mangu n'ateekawo ebyamateeka e Dar es Salaam. Kakati ebyo byenjigiriza byaffe, syllabus gye tukozesa y'Abazungu. Bo university zaabwe zaali zisinga obungi nga tezisomesa bantu okukozesa mikono, era nga vocational basomesa baali bakolera mu famire zaabwe, kubanga abantu balinanga gundi bakola kye bayita apprenticeship, internship, ebintu ng'ebyo. Ng'oli asoma mu university nga neeno bwakola kino kye tuba tugamba eky'omwana omuyindi kye yakolanga, abagundi bakikola. Abayindi ebika byabwe biri ku mirimu gye bakola, bakola ensuwa, bakola kino, bakola kiri. Kakati abayindi balina ze bayita cottage industries, obugundi obutonotono bukola amaseffuliya, abakola giraasi, abakola ebikopo. Kakati abo nabo bali awo. Naye ffe ebintu byaffe bye twakolanga edda, omuzungu kumpi yabijjawo ng'okukola emmundu, ng'okukola ebyuma n'abitta. Kakati abantu baffe tebaagenda mu maaso n'ebyo. So tulina omutawaana ne siribaasi yaffe. Tulina okuddayo tugambe nti siribaasi tugikozesa, abaana baffe tusobodde okubakola eno basoma naye nga neeno emikono gyabwe gikola. Mu nsi za Amerika n'ensi endala abaana baba bakyali bato balina engeri gye babapima ne bagamba nti no, nti alimu ajja kubeera muntu wa mikono, ono ajja kubeera wa bikwate, ajja kugenda asoma ebyamateeka nakinaki, ono asobola kusoma bya bizinesi mujagujagu. Akati balina engeri gye babapima, tetukiyina. Ensi yokka ekirina kati okujjako abazungu, ate ebyabazungu bifudde, Singapore. Era abantu bonna baagala okulaba primary bwekola, system bwekola, bagenda Singapore. Ate ekirala, mu myaka gino egiwedde emitono ne wajja wabeerawo bya kompyuta. President Museveni bye yajja n'atugamba 4th Industrial Estate, nti abantu bavudde mu biri ebyedda kati batuuse mu kiseera ebya kompyuta, generation ya kompyuta. Buli kintu kitambulira ku kompyuta ne kati waliwo ne AI. Kakati abaana mu Amerika osanga omwana ng'alina emyaka 25 alina PhD ya kompyuta. Ebintu ebikozesebwa kompyuta bitandise okutiisa n'abantu. Bizinesi n'owulira nga balina algorithms, babita algorithm formula, omwana gy'akoze ng'ekola bukozi bizinesi. Biri mu radio, biri mu television, biri mu bantu. So tulina okutuula wansi, Abafrika batuleka tukoze tutya. Kati waliwo pulezidenti omu mu ensi etuliraanye ono, buli mwana wa primary yamufunira kompyuta. Ne bakola kompyuta za primary Rwanda. Kakati naffe tulina okukola tulabe nga tukola kompyuta ezo. Owulidde?
So mbadde ngamba nti twandibadde tulowooza okuddamu okutunulira ebyenjigiriza ng'ebyo byonna byonna maze okubyogera nebyo byatandika okubikolako kubanga waliwo abantu abagamba ffe tufunyeemu ki mu gavumenti naye omwami ali emukono akola mu factory alina kyafunye kubanga alina omulimu abaana be balina omulimu abaana be bali aba so kakati factories tezimala kubanga abakola factories balina ensi nyingi nnyo gye basobola okuziteeka mu nsi yammwe mwe bannayuganda ezammwe zemukoze zeziriwo waliwo bannaffe abakoze factories abamu bannayuganda n'osanga omu bagenze bakola ebintu bingi so tulina okugolokoka ebyenjigiriza tebikyamala abaana baffe tulina okubayigiriza nti newankubadde osoma olina okukozesa emikono gyo era President Museveni ennaku ezo alina ekintu kye yaleeta ng'alaba abaana bangi nnyo bali unhappy n'ateekawo kye bayita skilling okutunga okukozesa emikono ng'okola ebintu ng'enviiri abakyala okukola ebintu nga welding okukola ebintu ng'ebyo omuntu wayinza okukola emikono n'afuna n'omulimu kaakati njagala opime omwana omuwala asomye okutuuka mu university n'akola ebyokutunga n'akola designing akoze ne fine art Makerere alina diguli mu designing n'ateekako n'okutunga kakati eyo skilling yandibadde egattibwa n'ebyo Makerere nti bw'avaayo asobola okudesigninga engoye zino engoye zonna zimulaba bantu bwe bazikola badesigninga kakati twetaaga abantu mulimu ssente era ekimu mu kisingira ddala obunene mu France design waliwo abaana baffe bende batandise okukola omwenge gw'emizabbibu bakola wine kakati ebyo byonna birina skills. Okay, oyogedde ku President Museveni okukola skilling bakumyawo skilling naye ye mukulembeze y'omu ye yajjawo polytechnic eyali ekyambogo era abantu bakubaganyako ebirowoozo ne bagamba nti omukulu kiki ekyagenderedde okukola ekintu kino amaze kutomera n'alyoka akomawo newankubadde nga tagizizaayo in the first place lwaki yali agijjawo President Museveni si yajjawo gundi eyo ffe bennyini bannayuganda tutya bwe twali mu Ministry of Education twagala engineering obw'ekika ekirala abaana babasomese nga bakozesa emikono ne tugamba nti bateekeyo gye bayita Uganda Institute of Technology kakati ekyo tulabye ab'India batandika Indian Institute of Technology kakati ng'eyo esomeseza ddala okuviira ddala wansi ku muntu gwe bayita artisan omuntu akozesa ataasoma naye ng'akozesa mikono gye okutuukira ddala ku muntu agenda ku mwezi ne kompyuta kakati nga twagala ekyambogo wabeerewo Uganda Institute of Technology era President gundi munnaye bwe twali naye mu Ministry w'ekitiibwa Mushega nange ne tusindika n'abantu India ne babiraba ne tubiwandiika era ne tugamba polytechnic by the way totya nnyo kyekyo kye twali twagala okukola naye nga tukigaziyiza nti buli kumpi buli gombolola nga lina polytechnic naye nga bagita Uganda Institute of Technology kakati ng'abantu bayigiriza okuviira ddala wansi nekigendera ddala wala nnyo buli gombolola n'ebeera ne institution ebeera ne institution naye tezaatuuka anti wulira katuba tukola ekyo ne wavaayo abana abaasoma bali mu university nedda twetaaga university twagala Kyambogo University twagala ebeere ne engineering school ebyo boogera abo si birungi munange abo ne batusinga era Kyambogo erina engineering school eyali polytechnic ffe kye twali twagala tugaziye bo baasigala bakikoze nga Makerere mu kafo kamu kye mwali mwagala kispreadinge tebakulimba bannayuganda baali bakimanyi nti twali tugenda kukola ekintu ekirungi ennyo era kati abantu abakulira company za computers zonna mu America basoma mu Indian Institute of Technology bonna ba computer abakulira
Google abakulira gundi Facebook bonna bayindi bavudde mu kintu kyekyo twali twagala okukola wano balina Silicon Valley ebuyindi kakati President Museveni ne bamutuulirira akati ekibi kya President Museveni ndooza yagenda okulanga ekyaffe kinene nnyo ate nga kiri kitono nakatugende ne kino olwo bali banoonya mirimu baagala vice chancellor bantu bakulu bato balemesezza ekintu ffe twali twagala tusooke wano buli kitundu tugamba kati Eastern twantadde Uganda Institute of Technology, Gulu Uganda Institute of Technology, West Nile Uganda Institute of Technology, awo ate ziri nezioka zikola eza wansi kyekyali kigendererwa era bino omukulu byakola ne kati era skilling yo weeri nakawa vocational gundi weeri naye twali tugenda gigaziya olide ahino byebyenno munete tolowooza nati ate mugenda muga nti President Museveni nedda tulina abantu bivuddewo ku mulembe gwe anti kakati omutawaana si oyina oyogera na muntu omu saagala muwolereza naye yandibadde agati wait a minute bali balina ekintu kye baaleeta era ffe twatandika moves nze ne Mishiga ffe twatandika moves era ffe twali tugenda ogamba aba agriculture ne vet baddeko abanyolo professor oli agamba kintu ki ani balunywa ffe twamuteekayo balunywa ne Sejjaka kiki yesi yakitandika naye nga ffe twabateekayo nze ne okitiibwa amanyi era ffe twagamba University Makerere bagidecentralizing bino kati byonna bye mukola byali mu buwandiike twali twagala Makerere ebere ne campuses kati twali twagala eno Uganda Institute of Technology ebere gundi Kyambogo naye nga eri wansi wa Makerere otulaba twayagala Makerere akafo katono bajuzemu abaana ate nga bandibadde basobola bakola campuses across kakati law school weeri eriwali school of education twali twagala egendewa Ekyambo ebere school of education era abakulu abo bandifunye emirimu naye baali balina omululu gwe saategeera kubanga yandibadde omukulu wa school of education yandibadde yenkanankana deputy vice chancellor omaye balina amannya ago ge baagala okwambala ebiganduula batambule babawaane nedda ffe twali twagala ekintu kikole era kisoboka naye kati kikyasoboka mu kiseera ekyo bwe babakubira ekikono mwatuukirirako omukulembeze ne mugamba twamugamba twatula naye mu meeting eziwera n'atalabalaba mu nze ndowooza omanyi tulina problem omukulu alina abantu bawuliriza okusinga abalala akati abo ndowooza bamugamba nti kiri kyekisinga naye ffe twali tumaze omuga nti wano we wali eggumba kuba njagala opime singa twatandika gundi Institute of Technology West Nile yandibadde ne internet ya West Nile yonna twandibadde ne internet yakyo eyo ne Uganda kati yandibadde ejjudde internet abaana bandi obadde okimanyi nti M-Pesa ne M-Sente eyali ya UTM zakolebwa na Uganda M-Pesa ye Kenya algorithm eyo yali yaba na Uganda ne thriving in Kenya baba obusente butono bagigula of course gobera ne kalo algorithm ngo njale kurwani kwa $50,000 nobanga okyatunula ne mwami gundi mwami wa software gundi no wa America gundi yajigula $50,000 Bill Gates yajigula $50,000 kati multi-millionaire yajigula kwana ku muntu yagikola si yagikola era omukazi yakimugamba nga bali ku TV namugamba nti wabba omusajja ekintu kye n'omuwa busente butono naga that's business. I'm surprised kakati oyina kwogambye nti omukulembeze ayina abantu baawulira ennyo okusinga abalala buli muntu you can imagine nti mwali ba ministers be naye teyaba trusting ati
President Museveni aina abantu Uganda aina abantu bawuliriza ennyo okusinga ate nga mwe mwali ba ministers be. I think anybody benefit of doubt ku idea gye mwali muleeta. Nakati mukama wange okutambuza ekitongole kyonna oba government yonna oba parliament yonna olina okuba ng'olina tiimu. Yes. Kakati tiimu eyo bw'oba otwala kati nga tiimu mwe mwagala nnyo emipiira twala tiimu yonna bw'abanga manager tawuliriza engeri gy'ateekamu bagundi be tiimu tetambula bulungi. Era waliwo abantu oluusi babuzaabuza ne bamanagers abo n'agenda n'aggyayo omuntu n'ateekayo omulala ekintu ne kifukira ddala. Kaakati ne wano bwe kiri waliwo ebintu ebimu ebikolebwa ng'olaba tebijja genda bulungi. Kati nja kuwa ekyokulabirako. Tourism yali y'amaanyi mu myaka gy'ekinaana awo 7-8 geebombujja naye olw'ebyenfuga nga Kenya tourist companies zonna zibeera Kenya. Era nga bava Kenya abantu bajja Kenya ne baleka bajja mu nsi zaffe. Akati pulezidenti w'e Tanzania nanga naye abantu abasinga bajja nnyo mu Serengeti ne mu Tanzania muti lwaki tukolawo ekisaawe ekyennyonyi. N'akolawo ekisaawe wakati wa Kilimanjaro Mountain ne Meru bagiyita Kilimanjaro Airport. Naye n'okutuusa olwaleero yali mu kufuna abagikozesa. Erina abantu batono nnyo abagenda. Kyali kirungi naye tebaakibala. Nga tulinamu naye ate waliwo bannaffe abamu abagamba nti mu economy okola kye bayita demand and supply y'ennomo. Naye waliwo mu nsi ng'ezaffe zino awatali statistics okola supply and demand. Osooka n'oteekawo ekintu n'olyoka okitunda. So akati byonna biri debate bw'oba ng'oli mukulu wa ggwanga. Oli akuleetera ekintu n'okipima kyo kya ssente ntono kisobola okukola kyo kino kigumu nnyo kijja kutwala emyaka mingi kya ssente nnyingi nnyo n'olondawo kiri ekyangu. Waliwo abagamba nti omukulembeze w'eggwanga tayagala bannayuganda babeere bulungi. Y'ensonga lwaki ebyenjigiriza tabitaddeeko nnyo mulaka nga bw'ateeka ku bintu birala. Nze ndowooza waliwo w'otuuka ng'oli mu bukulembeze ebimu ne bikalubamu katono. Saagala ezo bazita conspiracy theories. Obadde ogamba nti waliwo abantu bangi abatuukirira omukulu ne bamubuzaabuza. Anti kati wano we mugenda ne mugamba weba mwogera ebyobufuzi mugamba opposition. Nedda. Katonda yatutonda ffena tetusobola kussa kimu. Tuba n'enjawukana mu bintu bingi. Era bwe muba mwogera opposition mwogera bino bya parliament bye mulaba. Naye mu gavumenti mwennyini nga baleeta ekiteeso kyonna nga kigenze mu cabinet basooka kukubagana mpawa. Abantu ne boogera ebintu n'ayogera kino n'ayogera ki mu gavumenti mwennyini mulimu opposition. Ega nti ekyo muleese kitukirine oli naawe ensonga kakati asinze okuleeta ensonga ennungi yakkiriza abantu nti kitu kikole bwe tuti. Kakati abantu abasinga bo balowooza nti opposition kwe kubeera waliwo nti ebyakola sibikkiriza. Nedda. Bwe baleeta ekintu okiwaako endowooza eyiyo. Buli kintu kibeerako enjuyi mmeka? 2. Kakati oluuyi olusinga okuteesa ku kintu ekyo ne bawa ensonga entuufu be batwala olunaku. Ate bayinza okuba nga nabo basobezza naye nga bamatiza buli omu. Kakati naawe weewali omutawaana engeri gavumenti gyetambula n'ebitongole ebikola bakola oluusi ne basobya ne batereeza. Akati ekiyinza okuba ekibi ennyo kwe kuba nti gwe totereeza. Teri muntu atasobye naye otereezezza. Kakati kasooka nga batandika Kyambogo University kkiriza obagaana teteriiranga. Kakati awo ddayo bali abaagitunda balemese Polytechnic Institute of Technology bakoze batya. Etuyambye oba nedda. Kakati naawe olina okwebuuliza
gwalimu education. Kakati nno education tebeerawo ng'etambula butambuzi bandibadde bakola balingiriza kye bayita oversight mu Lungereza. Ebintu bye tutaddewo bikola okubeera ne university ezisomesa ebintu byebimu bituyamba. Kubanga kati ogenda ekyambogo n'olaba gundi zebasomesa, moves zesomesa, Makerere zesomesa, zituyamba ki ezo? Different, same paper ne from different institutions. So ebyo byonna tulina okuddamu okubiringiriza. Kati ekibuuzo kyo kiri kibasookedde ddala ebyenjigiriza n'ebyokufuna emirimu. Ate tulekeraawo abaana tetubayigiriza kufuna mirimu, tubayigiriza kuggulawo bwongo bwabwe, oba basobola okwekolera oba basobola okweyongera ne bakozesa emikono gyabwe. Bino ebyokunoonya emirimu tegikyamala, tegiriiwo. Watugambye wano nti gavumenti ekozesa abantu 3,000 gyokka. Ne bwandegambye tubongere babeere 10,000, 3,000, no problem. Naye 3,000 ku bantu abanoonya emirimu. I'm just giving you an example. Kubanga nze onjogedde bano abali wano mu civil service ne bw'ogattako local government naki noga nti beeyongere kale 3,000 just for argument's sake, emirundi 10 ku bantu abanoonya emirimu bali bameka. Okay, tutunuulire embeera ya ebigezo, ekitongole ekiteekateeka ebigezo Curriculum Development Center. Yes. Curriculum eno gye bakola oba ebibuuzo ebibuuzibwa abaana ddala bibatuusa ku market eri competitive okuba nti bettanirwa si mu Uganda mwokka, Uganda, Kenya oba mu Africa oba ne mu nsi yonna, abayizi baffe bali competitive mu nsi yonna. Tulina ebizibu bingi. Okusookera ddala yes, abamu si bonna baate batono nnyo. Abasawo, bw'olaba abasawo bafuna emirimu mu nsi endala. Kubanga university yaffe esomesa ebyobusawo nnungi nnyo. Balooya balina ekizibu era bagenda mu nsi ezo olw'okuba nti balina ebibiina byabwe ebyabakozi eri bamala kukola bibuuzo byabwe. Bw'otunuulira abakola bizinesi, omwana asomedde bizinesi wano, tunuulira omwana asomedde bizinesi wano e Makerere oba e Moves oba egundi ekyambogo, otunuulire omwana asomedde New York we balina stock exchange, we balina businesses ennene, nga bw'aba avudde mu ssomero agenda n'ayigira mu bali internship tebenkanankana. Then tukoze tutya okulaba nti abayizi baffe bali competitive mu nsi yonna? Okusookera ddala tulina okugamba tukoze courses ki? Abaana baffe bagezi. By the way, Uganda abaana baffe abavudde mu university bagezi era bwe bagenda mu university z'abali bakola bulungi kubanga bali batunyumunguza obutwe tulowooza nga bo. In fact bano bannaffe bonna abasoma wano bazungu era singa tugenda n'omugundi singa obajjana n'obatwala mu kati si China balina okutwala abaana baabwe eri basomere eddala eri, naye ffe basindika asutamye. Omwana waffe asomye obulungi nnyo bw'omutwala London School of Economics, bw'omutwala Oxford, bw'omutwala Cambridge, bw'omutwala Harvard, basoma bulungi nnyo kubanga egundi yaffe nnungi. Abagezi sigamba bano abafunye paasi, abaana baffe abagezi bakola bulungi mu nsi ezo. So tulina okutandika okwebuuza ekyo kye twagala oba twagala tufune bali be balina, kubanga Omwamerika nze nali mbeera Nigeria ne babeerawo okubaganya ebirowoozo nti diguli z'Abangereza zisinga ez'Abamerika. Abanigeria nga bakubaganya ebirowoozo. Kakati Omwamerika n'avaayo mu embassy n'agamba nedda, ffe omwana waffe tumusomesa okutuuka wano, okuyiga okukwe kutandika ayingidde mu kitongole. Tumuyigiriza mu university, bw'aba awumudde ne tumuleeta mu bitongole n'ayiga, ate bw'ava mu university n'atandikira wansi w'ekitongole okutandika okuyigirizibwa. Naffe kye tukola wano. Kaakati ate bw'amala emyaka 2 n'alyoka addayo okusoma diguli
emufuulira ddala ggulugulu. So bwe baamala bagenda okulaba nga diguli y'Abamerika si ya muzannyo ey'okubiri. So tulina okutuula wansi tulabe tukoze tutya wano we tuli. Abaana baffe tukoze tutya ku ddaala kwe tuli nga tutandika n'ebyewaffe mu kyalo, ebyobulimi, ebyobuvubi, ebyokulunda, ebyo tukozeemu tutya. Ate mulimu industries, agro industry ogundi ezivaamu. Tukoze tutya abaana baffe okuyiga kasooli ono okumukolamu ebintu ebyo, okugyamu obuwunga, okugyamu starch, okugyamu waliwo ebintu bajjamu ebikola amalagala. Tubayigiriza tutya muwogo, ebintu ebyo nabyo kati tugambe competence based kyewakozeseza ekigambo. Abaana baffe tubabangudde tutya. Waliwo abaana babaŋŋamba tebaava Makerere ne bagenda e Kajjansawo ne batandika okulunda enkoko, batunda n'amagi. Bw'ojja obanoonye nti bagatunda wano ne mu nsi endala. Waliwo abalala abavubuka baava Makerere ne batandika ebyobulimi nti bakola modern agriculture. Kati omwana asomye bw'agenda mu byobulimi ng'alina by'asobola okukola n'afunayo amusindikako, asobola okukola commercial farming okusinga omwana atasomye nnyo. So tulina okutuula wansi tutunuulire syllabus zaffe. Ate abaana baffe kati waliwo nekyo kye bayita civic education. Abaana baffe tubayigirize nga bakyali bato. Bwe tubeera mu kibiina wabeerawo omwana asinga, wabeerawo asinga okuzannya omupiira, waliwo asinga okukozesa emikono gye, waliwo atukulembera mu byonna. Ne tubayigiriza nti kati oyo atukulembera ffenna gwe twandagadde atukulembere. Ekiri mu civic education. Akati ebyo byonna tetubikola. Tulina okutandika byebyenjigiriza. Obusobozi bwebuli obw'ebyensimbi, obuspreading ebintu ebyo across the country. Gavumenti etugamba nti eyagala eteeke secondary school, tukyalina kuteeka essomero lya gavumenti mu buli ggombolola. Kikyagaanye. Eyo nga tunaba na kutuukayo. Abaana baffe kati bagenda mu kindergarten. Sure. Obadde okimanyi nti omuntu wa kindergarten ate okubanga alina diguli okusinga owa primary? Ennaku zino gavumenti kyeyagala. Degree za child psychology. Abantu abo tulina abasomesa abatalina mirimu. Tubatutte ne bakola child psychology ne batandikira awo ewali ekisumuluzo ekisindika abaana waggulu. Omusomesa asobola okuzuula omwana ng'akyali muwere. Ebyo bitulina okukola. Abasoma tebabibasomesa abasomesa. Babimanyi. Teri kye batamanyi. Naye gwe mu kifo ky'okukola abantu abamu obawa emirimu obalala tobawa. Mu kifo ky'okugamba abatafunye emirimu tubazzeeyo basome child psychology. Babeere mu kindergartens. Teri muntu akyogera. Olwo ekiwuliddeko? Sikiwuliranga nabo. Nze nakyogerako nga kyali mu education. Lwaki temwakiimplementinga? Munnange ndowooza waliwo okunyoomerera ate waliwo n'okutya nti lwaki oyo yakireese. Nze oluusi ndowooza oba kunyooma oba kutya. Oba wali tewekkiririzaamu ku kintu ky'oleeta? Nze sirina kyesikkirizaamu. Naleeta ebintu ebiwerako, decentralization of Makerere University, naleeta okutandika aviation academy sorting, naleeta ekyokutandika institute gundi yagireetawo ekitiibwa Mushega nengisapootinga. Ffe ssebo tuli original. Then lwaki kino ekya Nazareth ekyatambula? N'ekyo ekyamata kyoyogera nze nasooka okukyogera nga tukyali minisita. Amata gano ge bayiwa nga tebafunye katale
singa gavumenti eteekamu busente butono nnyo buli mwana ali mu ssomero n'afuna amata. Nze we nasomera ku Shimon ku break nga batuleetera amata lolenga ejjaawo nereeta amata ga fresh diet naffe netuganya actually nga abasomesa batugamba tugatwala eka agafiseewo era nze ng'oyinza okuddayo ne point ey'amata oba naye nga kikola just kikyagambye temulekaawo amata n'ogateeka mu kaseera nesebera ekyakulaba amata gakyakulikosa kakati nno obadde oyogera byanjigiriza obusobozi tubulina abantu baffe nga batutte mu kisinde era njagala kukulaga okumanya nti bannayuganda bawulize wano we twafuna covid bonna baawulira munnayuganda singa amanya nti buli kyalo awali primary bino bye tulina okukola bonna bavaanyina bebikola bonna ntibaga nti university yandibadde ate nga kyamazima bonna bakigoberera bannayuganda bantu bawulize naye waliwo abatubuzizabuziza baleese bino ebyobusirusiru buli ayagala okubba ali mu bino buli ayagala mukiyite tutya okweraga. Okay, bw'oyogera ku bubbi olinga agamba nti ekimu ku bulabe bwa Uganda buli bwanguzi. It's called corruption. Kakati corruption kigazi nnyo mu Luganda tekimala tekivaayo bulungi buli yake obwongo bwo olw'okuba nti gw'olina kye weetaaga ebintu by'olowooza byakwonoona ng'ovudde ne ku by'essente oyinza okwagala okukola ekintu naye ng'oyagala kifunamu naye nga kyokola kisobo n'oba ng'osanze emivule n'omulemesa kubanga alina talanta n'obeera n'ekitongole ekyeyigiriza kyoyogeddeko kakati nganze nandyagadde Ministry of Education ebeere n'authority ekola ku private schools zokka. Are you with me? Yes. Nga bagiyita authority private schools ne bazigoberera ayina baga nti standard private school erina okubeera nekino nekino ekyo ndowooza yange kakati lwaki okyagala mu private schools kubanga ministry okuva eddala edda ekola ku bya gavumenti n'endowooza ya gavumenti be babawa ssente naye private school eno kati yeetaagawo omuntu alina omukono ogw'ekyuma okuba nti bakola ebituufu bajja kugamba nti onoonya bizinesi zaabwe nedda bw'okikola mu mazima kusi ekibi nti waliwo abantu abatakola bintu by'amazima ffenna tutuula ne tuga nti essomero lyandibadde naki nga nabo weebali tobikolera manju ne baga nti private school yandibadde bweti ate bo bennyini ne bakuwa ekifaananyi bwe tumala ne tuga nti minimum private school yandibadde bweti kakati ebyo ne tubiteeka mu nkola netteekawo abantu bali employed nga bakola UCC nebange regulating private schools. Are you with me? Kakati tukikola era saagala obeerawo ng'olowooza nti ebintu obikola kulemesa obikola kutereeza. Omuzungu agamba nti waliwo wano ekibulawo mu Lungereza kiyita nuisance. Amasomero ga private gafuuse nuisance agamu katwetaaga regulation. Bw'ogamba nti gafuuse nuisance biki bye gakoze ebyo ebitagwanidde? Kubba bigezo, abaana bafiirayo, agamu gali mu bifo ebitamala, abaana babayisira bubi, abaana tebalya bulungi, oluusi babakuba, ebintu ng'ebyo byonna. Waliwo kye tuyita conflict of interest. Abantu abagwanidde okuteekesa ebintu ebyo mu nkola ng'authority gyogerako regulating private schools, ate nabo balina amasomero agali private naye nga ate bali mu gavumenti. Anti byebyo byenkugamba bw'obeera ng'oli mu regulator ate tobeera owner. This is where the problem is. Bannayuganda mwenna babawunza dda buli kintu okitya. Nedda ssebo tojja kutya buli kintu. Tufuna abantu abatali abo b'ogamba abo be bali corrupt be nabadde nkugamba.
era ogenza okutereera ngoze mu corruption. Bwira oyogera ekintu ng'ekyo oba oyogera corruption. Nedda ssebo tukola ekitongole nga kyamazima. Bannayuganda abalungi gye bali ssebo be basinga obungi. Ogamba nti Kapiteni Babu ayina ennyonyi ye managing director wa Uganda Airlines yeerera corruption. Are you with me? Nze bwe mba nga nina ennyonyi sikkiriza kubeera managing director wa Uganda Airlines. Ani alina okulwanyisa corruption eno? Gavumenti n'aba ffenna nga naawe mwoli bwe tutuula oli najja n'ekirowoozo naawe n'owaayo ekirowoozo kyo. Abo boogamba abakola ebintu bya mbyone nti headmaster wa government school ate ayina essomero eyo corruption. Si abalungi tubalina ate n'abanga muntu wa kitiibwa ng'ate byakola by'amazima teyeekubira. Sebo kisoboka. Authority eyo bw'enejja olowooza eneemalawo endooliito oba n'ebbula ly'emirimu mu bayizi? Anti ejja n'etereeza. Kaakati gavumenti kakati guno gwe mutawaana mugenda ne mugatta ebintu. Omuzungu bwe yali wano teyazimba masomero. Yasaba bannaddiini ne basooka ne bazimba amasomero. Are you with me? Naye nga ye yateekawo standard. Oyina Buddo, oyina Kisubi, oyina Namiryango, oyina Namugongo. Ago gonna amasomero ga gavumenti. Ajja okuzimba amasomero nga tuli kumpi kufuna independence. Naleka azimba amasomero nga Ntale, Nabisunsa, n'amalala matonotono. Nzo ne Teso College ebintu ng'ebyo. Naye ng'ago ga gavumenti buteriivu. Naye kaakati yagenda okulaba ng'ayagala okuteekawo standard. Gali amasomero n'agamba tugenda kubayamba government assisted. N'agafuula ga gavumenti. Naye ne kaakati bwe kiri gavumenti erina ssente zimala kukola amasomero gonna gatwetaaga. Kati waliwo eddirisa omuntu w'osobola okukolera essomero lya private. Akati bw'oba olikola twagala wabeeriwo eddala essomero ku lyandibadde. Ate mu mazima si bya bulimba. Oyagala kukola secondary school oyako Kiberi ya Kisulo bino byolina okubeera nabyo. Akati bw'omala obikola n'obuuza n'ettaka olikola eruddawa. Sikubeera mu kakompawundi. Sikubeera mu kakompawundi kamu. So akati njagala olaba omusajja ng'eyakola St. Lawrence. Omulabira ddala nga yali musajja amanyi ebyenjigiriza. In fact omusajja ng'oyo ng'akuwa amagezi ekintu bwe kyandibadde era bw'abeera mu lukiiko ababuulira ekyandibaddewo. N'oli ali mu kakompawundi nga ewange bino byayogedde biki bituufu. So ate bw'oba obikola tubikola nti amateeka ogakolera mu kisenge nedda amateeka bo bennyini bwe bagakola. Okay. Mu kiseera kino tulabanga gavumenti ebyenjigiriza ebyagisukkako y'ensonga lwaki yakkiriza ne private schools to thrive ba private owners bajje bagiyambeko. Naye ate bwe bazze okugiyambako tebalungamizza y'ensonga lwaki wandyagadde authority ejje. Anti kibayita nuisance. Ekigenda nti waliwo ekitali kitereevu. Akati njagala otegeera ekintu kimu. Nga amasomero agatali ga gavumenti tegatandise leero. Gatandika mu biseera by'abazungu. Amasomero gonna gaaliwo mu biseera by'abazungu gaali ga banaddiini. Tiwaliwo gavumenti yamala ne balabika ng'egatutte. Yayingiramu yagatwala. Ate ebyo nabyo tebyali birungi, tebabikola mu mwoyo mulungi. So bw'ogenda naye waliwo omu ku bannaddiini baali batwala gundi ezo teacher training colleges. Yagamba bali bakanedda abasomero gaffe tugobajjeko. Bali namugamba tetusasula musolo. Lwaki gavumenti tugigamba eviemu
naffe tusasula omusolo bateekemu ssente. So arguments ezo nnyingi naye tunze kati ndi ku mazima tusobola okukolagana ate njagala oddemu amasomero tegaba gakufuna magoba kati gafuuka business anti bukasita gatandika amagoba nga gagenze amasomero abamu bagakola abazungu bagamba nti nze nkoze emyaka gino gyonna kanzirize ku bantu bizinesi yange kyekoze n'ateekawo eddwaliro oba n'ateekawo essomero si akufuna ssente naye lisobola okwetambuza. Kakati abazungu ekyo bakikola nnyo, abagagga ennyo ssente baziteeka mu masomero. Ojja kukebera Harvard okweraga amasomero amanene ennyo mu Amerika nga abagagga bateekamu ssente mu kifo ky'okuzeka omusolo guzitwale nga baziteeka mu masomero gayamba abantu ba bulijjo nga bagaba ne scholarship. Kakati singa tutegeera n'eddaddala essomero okulikola nga tutoloozeewo byakukola ssente kiki? Lwaki omuntu akola essomero liyamba ki? Oyinza okusanga omusajja nga Madivani akoze bagiyita social responsibility, okuddiza omuntu ku magoba gokola tugateeka mu ssomero, n'agenda ensambya n'ateekawo ward number eya private. Era bw'okebera amalwaliro ago abagagga abo baateekamu nnyo ssente nga tebana kibafunamu. Akati ebyo byonna tulina okubiyiga. Bano abagamba nti bakoze essomero bagenze kukola ssente bagende mpola, temuli ssente. Kubanga bw'olinyisa ennyo ligwa, bw'oteekawo entono teritambula. So bintu bingi. So ebyo byonna byetaaga authority, byetaaga n'aba expert abakuwa advice. Ng'oggyeko authority okulungamya private schools, kiki ekirala ekiyinza okutereeza ebyenjigiriza? Wambuuza curriculum development. Yes, curriculum. Akati curriculum development center abaasoma baabisomerawo. Bakopinga from assuming. So copinga. Abasinga balina masters ne PhDs baasomera Bulaaya. Endowooza yaabwe yaabali. Katwetaaga omuntu akola curriculum nga endowooza ye yaffe. Ne market yaffe. Agatta ebyabali n'ebyaffe. Najjamu ekiyinza otuyamba. Akati ogwe mutawaana. Abakola curriculum. Akati ab'e Singapore bali baabavaako. Ne baga nti kiki ekiyinza okuyamba Singapore abaana baffe tubakole tutya. Era bakugamba nti Singapore wetuuse abantu bava mu Amerika Bungereza ne bagenda balaba system eyo. Sebo tukisobola. Era tulina abantu abagezi ennyo wano. Kankubireko ba doctors baffe, ba professors baffe abamu basomesa mu masomero g'abo abazungu. Ba doctors abamu bakulira amalwaliro gaabo. Bino byowulira bagenda India wagwa. Tusiga tuteeka amaanyi awo emulago n'otuteekamu ebintu byonna. Teri muntu ajja kugenda India. So it is funds zezina okufundibwa tuteekamu ne tuteekamu n'amazima. Nze nkugambye nga twakoze mulago ku magezi abamu abantu baffe ge balina. Oyinza okwewunya nti mulago ba professors ne ba doctors abali abasomesa mu university y'ebyobulamu basinga ne bali abazungu. N'olaba omuyindi gy'ogenze buyindi nga teyinkanankana na dokita wamwe w'e Uganda. Naye fake news zemufuna fake news abe mulago gwe byogera nze nagende mulago juzo gye bannongooseza yannongoosa y'omu ku badokita abasinga mu Africa. Alina masters degree yagenda South Africa alinayo ebyayo, yagenda mu America alina ebyayo. Bayindi bameka bamwenkana. Tulekeraawo okweno n'ebintu byaffe tubitereeze.
sigamba tewali teri byononese gyebiri naye tubitereeza tukoze tutyo bitereeza bantu baffe abakulembeze era President Museveni alina okufuna abantu abasobola okutereeza mwebali ave mu bino ebyokuzanya ave mu bino ebya populism babita populism okubuguumiriza nebya pokopoko bali awo bewaanawaana beerezereza wewaanawaana biki olwokuba Range Rover ogirabye wakatuuka wano tulina okufuna ku bantu abalina embavu naye bo gye bali bayinza okuba gye bali naye lwaki omukulembeze tabalaba njagala kukubuuza ffe bwe twagenda nga tuli mu ministry ne tufunya balunywa n'owekitiibwa Professor Ssejjaka ne tubateeka mu mobuzi si bannayuganda tebagitandika lwaki omukulembeze w'eggwanga ffe twali ba professors just a simple captain oba oli alina title ki even simanyi President Museveni are in charge of this country. Oh yes. He doesn't. Tali muyeka. Naga nti alina tiimu. Simanyi gwe nati tiimu emwetoolodde. Nze ndi wa Manchester United. Kakati wa Arsenal. Kakati Manchester United, Arsenal egundi. Kakati tiimu, kakati naawo njagadde okuyigiriza. Tulina tiimu 3. Yes. Buli omu ine enzanya yaayo. Kakati nze nyinza okuba nga njagala omupiira baguzenye webuti nga gwe naye nga omu ku ffe yalina enzanya entuufu naye ne wabeerawo empaka ezitagambika era kyekiri mu gavumenti njagadde olwaleero tuve ku bino biri byokubugumiriza abantu kati President Museveni mumuyamba mutya ye mwennyini yalina okuga nti wait a minute nga nange mwenyi nze bwe mba nkusobeza nzikiriza nti nsakikoze bulungi nina okukkiriza President Museveni mwenye alina okukkiriza nti waliwo ekitagenze bulungi tukitereeze ani asobola okukitereeza mivule mumuyite mivule badde ogamba otya wano awulirize ekyogamba omulala John badde ogamba oki wano Ramadhani ogamba ki wano tugende okufuna abantu nga bana nga buli muntu alina kyatuwadde mu ndowooza ate tuleme kubakyawa kubanga abantu abamu batya n'okwogera kuba bayinza obbakyawa Pulezidenti mwennyini alina okugamba nti ekiseera kituuse tutereeze kakati bino byonna bye mwagala kiri ku mutima omutima okugamba yes ate nze ndowooza ku myaka gy'amaze ng'ali ku ntikko atuuse okuga nti no si myaka busobozi nabwaba mwana muto nga alina emyaka 35 ng'alina obusobozi ng'obumuwa nabwa musajja wa myaka 8 naye ng'asobola mumuwe atuyambe ayigirize bali abato waliye bakiyita bikono bakuba ebikono tebakukkiriza ku muliraano omukulu si bikono byokka wano bakola n'ebintu birala bingi nnyo ebyobulimba omuntu nakutunduye nga nakukyayira ddala oyo ajja tusubya ebyaffe ajja tusubya ebyaffe ebiriwa ebyenfuna Uganda nsi yaffe mayongola olina abaana okulira abaana bo okulira Luzungu kyayita posterity twagala okulaba nga tuyamba ate abaana bwe bakulaba nga byokola by'amazima bajja kwagala aleka nkubulire bannayuganda bamanyi ow'amazima n'atali obadde okimanyi bakimanyi ate bali abakuba ebikono baganya omusajja oyo bamwagala lwaki ffe tebatwagala go weekyayisa kubanga oli w'amazima kyebava basirika abamu naye abasirikira ddala nanga nti owange waliwo omwami omanyi ffe tuli bakatoliki waliwo omwami omu yasomera mu seminari eyo naye waliwo ebintu byeraba nga tebimusanyusa naga nze nja kugendanga nsabe katonda wange ebikwatagana n'ebyentambuza sijja kuyingira era nga buli lunaku olw'okusaba yasookayo naye nga teyingiza mu byaki mu byakutambuza bigenda kubanga yagenda okulaba nga mulimu vaawo mpitewuna so
ate n'ekyo olina okyegenza kiyinza obutatuyamba wasinga ffena tugamba nedda niwo nno nandibadde soogera naawe tulina okuba nga tuvaayo tovuma tojooga n'ebintu bijjeeyo babirabe. Okay, nga tumaliriza waliwo ensonga eyazze ya copyright law erabika ng'egenda okukosa local industry ya radio. Abayimbi n'abalabe basanyufu nnyo n'abakola music nga bagamba tutuuse okufuna kasente kaffe buli lulimba lwemunaazanyanga ku radio yammwe nga mutuwa kasente. Kino etteeka lino okulikyusaamu kitegeeza ki eri industry ya media then n'abayimbi? Si kibi naye ate waliwo ekintu kyebayita environment engeri ekintu kifaanana ku gundi gwe biri by'ogamba si bibi birungi bw'oba obirowoozezza mu Lungereza kyebayita theory naye ku practical wano kisoboka. Eyo kampuni gy'ogamba gyoyagala akuwa 3 nze ngandikira okuba oluyimba olw'okuba nyimbe ngandulika nga nzira ku programu zindala ng'oyogera bwogezi nga tudda ku y'okwogera nga tudda ku ya programu zindala kubanga nyinza obutasobola si kuba nti saagala ninyiza okuba nga 3 ku 10 sizisobola nga zivuddewa. Sente radio ne television ze bafuna ziva mu advertisement. Kampuni ezisinga ojjako ntono nnyo ezifuna advertising kati radio wajja ziggalawo kati banazigalawo nayo 30% gyobadde wepakandayo tujja gifu. So waliwo nammwe okulaba ekintu kibayita practical. Waliwo radio kati tezisobola nakusasula musaala era ng'abaana bagendayo bayinga ng'abayiga ezo radio. Kati radio ezo nazo baziggalawo just nga tebakyasobola kukola kyobyagala 3 ku 10 n'ozifuna ozijjawo ojja kusigaza nezino ennene gundi ennene ezo nazo zijja kutuuka okuba nti abantu babakendeeza okukola 3 ku 10. So sigamba nti kibi n'ekiyinza obutasoboka si kuba nti tebaagala zikuwa tebazirina. Kati y'omuyimbi aganyulwa atya mu creativity ye mu buyiiya bwe? Waliwo kyogamba wano tubaye tugenda makintu tekitandise leero kyatandika dda. Wabaddewo obusente obutonotono abantu bwe bawaayo okuva ku levu gye baliko. Oli n'awaayo obusente obutono, oli n'awaayo ennyingi, oli n'awaayo ennyingi ddala. Kakati amazima gandibadde industry yaffe efaanana etya nga gwe tonaba kugenda nga woyita wa kitalo nnyo olw'okuba nti ovumbudde oluyimba n'oluyimba lwo oyo gw'ogamba akuwa 3 ku 10 ye yakuyamba okuluteeka ku maapu wamuwaaki. So omuzungu alina ekigambo kyamba scratch my back I scratch yours. Nze kangambe nze omu ku bantu abalina radio wano naye mukama wange essente ezijja zikaluba okusasula amasannyalaze generators okusasula abaana omusaala okusasula ebyuma ebyononese. Olina generator wano ku station olina ne generator transmitter gyeri zonna zinywa amafuta. Bwe banaatuula wansi ne bakebera buli radio byesobola ne byetesobola bayinza okwesanga 3 ku 10 nabo bayinza okuzisalako bennyini osobola ozirekawo naye nogamba 3 ku 10 nnyingi katubasabe ensaamusaamu tukolagane. Nze endowooza yange. Okay, waliwo akatale keka kuwandyagadde twogereko kwolabye mu wiiki eno ketuyinza okubuulira bannayuganda? Neeraliikiridde nnyo ku byenfuna ebyensi yonna olw'olutalo olugenda mu maaso. Neeraliikiridde n'abasuubuzi baffe okubanga okugenda ebyo babadde bakola bizinesi kikalubye entambula. Ekirala okuba nti bwetunuulira dola egenze yeeyongera egenze eyonooneka mu nnaku zino. Ate n'ekisingira ddala okunnuma kati ebyobulimba ebiri mu mawulire gye bayita fake news tujja kukubagana
bino abantu byowulira byali awo mu maka nga baliraano bajja ne balimbalimba abe wamwe ne tutandika okuyombera mu maka naye kati bigenze bigaziwa abantu boogera ebintu ebitajja ebyokuvuma ebyaki ebyokulimba oli n'agenda ku liidiyo naga nti gwe gundi ojja kundaba oli n'ava eri n'atiisatiisa kati ebintu ng'ebyo gye bayita fake news etandise okuyingira mu nsi yonna si wano wokka oba ffe nno bukyali ffe tulinga abali mu nursery school bali ebyabwe nno bingi omusajja naga olutalo lwawedde dda twabamaze dda ate bwamaze dda twawedde nti bakubye eggulu kati ebyo gye bayita fake news ebyobulimba mu mawulire n'ebyokwogerera abantu mpalaniraako ebyampalaniraako gundi mukyawa ebyobufuzi temikubiteekamu na bukyayi gwe n'oli okuyimira naga nti wiiki ejjo nja kuba mu mazzi tugambe tuvudde ku mulamwa ekigambo amazima oba truth kigenze wala nnyo tekikyaliwo kiva ku moral decay obusiiwufu bw'empisa obuliwo kati simanyi lwaki bweyongedde nnyo bw'obugeraageranya nedda bwe kyali obuwangwa bwaffe tukopyekopye nnyo bitali byaffe obuwangwa bwaffe bwali bulungi nga buli muntu ateekamu munno ekitiibwa nga gwe weesooka ne weeteekamu ekitiibwa n'abalala ne bakola ki nebakuteekamu ekitiibwa abantu baffe si babi naye ebyo byokulimba abantu nga bakozesa social media omwana n'amala olunaku lwonna ng'ali ku ssimu alaba ebintu ebyokulimba ebintu ebyobuseegu bintu bingi nnyo ebigenda nga byonooneka tulina okutuula wansi ne tutandika okusomesa abantu baffe nno tekijja kuva kukwata bantu olina kutandika kubasomesa ng'ova wansi ate n'okola pulaani ya myaka egiwerako ekyo nno kyekikulu ekisinga okunnuma olyose n'ombuuza ekyo kinnuma nnyo singa tukitereeza ne tulekeraawo okukyawagana ate kikiva ky'abantu bakyawaganye nnyo levels za stress nene nnyo mu fake news ne social gundi ezo ezirimba bakozeseza amawanga bakozeseza eddiini bakozesa obugagga n'obwavu bakozesa abatono abakulu ebyo byonna birina kusosola tulina amateeka agandibadde ga dressing ebintu tujja kubasiba bonna tulina kunoonya ngeri gye tutwanyisa okay omukulu waliwo etteeka eriga nti bw'ovuma pulezidenti ne bakiraga nti wamubwebudde ne bakutwala mu kkooti bakusiba emyaka 7 naye kati gwe owa bulijjo ane nakufunira emyaka 7 ebyo byonna byonna tebituyamba abaana baffe tubajje no kuba kati bakutandise n'okuwa abaana amasimu bakola homework okusimu waliwo omanyi social media yasanyusa waliwo obwana obuto obuli mu kitanda nga bulina essimu bwebulira ng'otambula ne buli okukika wansi w'omutto ne bwebaka kati bye tuliko ebyo tuvudde ku mulamwa mu kifo ky'okutuula wansi ne twagalana sina nsonga lwaki nkukyamu noba oba onsinga ssente oba onsinga amagezi ate nandyagadde oba onsinga amagezi onjigirize so waliwo omukwano gwange yagaa nti nze bwemba nga ngenda okusoma nandyagadde kutuula n'abagezi bwemba ngenda mu byabugagga nandyagadde abagagga okuwulira engeri gye bafunamu ssente so mu kifo ky'okubakyawa bayigireko so ebyo tulina okukola mukama wange era gwe mutawaana gwe tulina neyanzeege njagala kusaba abantu bonna twagala nnyo ate tuddeyo mu buwangwa bwaffe okutandikira eka n'eddiini zaffe tuzigatte tuyigemu ebirungi abantu abakola ebisobo tubagamba ogamba okudda mu buwanga naye tulina intermarriages ezireese obuwangwa okwawukana nti gwe twatwalanga ekya tabbu bw'ofuna munno nga it is very okay so nakyo kirina engeri gye kitukozesa kankubuulire era tebakulimba abaddugavu abasinga n'abazungu obuwangwa bwabwe ebintu byonna bye bimu weeteekangamu ekitiibwa oteekangamu abazadde bw'ekitiibwa obuuzanga abakusinga obukulu okozesanga ebigambo ebirungi byonna tebakulimba tewaliiwo njawulo
tewali bifiirawa wano nga twefujja bakiwagi bw'oba nga toli wammwe nojja ne weeragalaga era bw'oba ojo weegendereze abantu baweerewe waabwe babeera bawombeefu bwe bajja wano ekibuga ne balyoka bafuuka vampitewo naye nga obuwangwa businga bufaanana. In fact nze bwe nali mu education nali njagala wabeerewo abantu abasoma culture zaffe ez'abaddugavu zonna wabeerewo omuntu anoonya ebintu ebikwatagana bifuuke gye bayita national value eya Uganda. Oyinza n'okwongerako n'ogamba tuli wano tunoonya ebyobufuzi ng'abazungu temanya kujja abantu baafuganga batya ne tukolamu research. Juzi baali banoonya mwali mulonda wano nenga nti obwakabaka bwanoonyanga abakulembeze baabanoonyanga batya. Ebyo twali tubitunuuliddeko ne tunoonya ebirungi ebyalimu ebibi ne tubireka. Nandyagadde okukolagayo ekintu kino nze kyannewuunyisa nnyo. Mu Nigeria waliwo eggwanga liri kumpi ne Cameroon bwe bazaala abalongo omu ku balongo bamutta. Lwaki? Yali mpisa yaabwe. Kakati kyali bakirekera nga kibaagala okujjawo batya kuba nga balina ensonga zaabwe nti omu ku mulongo alemesa oli nodooza ono asooka gwe battanga ne balekawo oli omuto. Ekyo nakyo kiryawo newabeerawo kino bakabaka baafanga abaziika n'abantu abalamu. Kakati ekyo kikyaliwo. nakiwulirako wano mu Western Uganda nti kabaka bwe yayagalanga okuwummuza effumu wansi ng'aliwummuliza mu kugulu kwa muntu. Nedda ekyo bwegedde kitono bano bonna bakabaka ebyonna byaliyo. Bakabaka abasinga mu Africa baali bafaanana. Kakati edda nga olubiri bwe bwabeera kabaka bwe yafanga bamuziika mu lubiri ne basenguka olubiri lwa kabaka omupya ne lubeera wala. Ebyo byaliwo. Kakati ebyo nabira tulina okugenda kakati waliwo baatulanagaa nedda katuziike Kasubi. So ebyo byonna bye tulina okuyiga mu kifo ky'okumala ebiseera. Tweyanziza nnyo ssebo abadde batulaba mwebale nnyo. Tubadde ne Captain Francis Babu musiibe bulungi era mweraba.